aqulu lahu mugambe ki namugamba ntya ngati ani ti Allah fubuka ono omulala eyajja ow'emmotoka eyokubiri yanyumya bino agandi mba nkyali awo nempulira omwazinyi nemmuteeka wansi nenenenya sadda mabega osobola okuwangayira ku bwonoonifu n'omuntu n'omusooka okufa gwe n'ofa nga teweenenyezza ye ne yeenenya oluvannyuma lwo nga gwofuuse ekyokuyiga gy'ali gundi yafa twawangalanga naye mu bwonoonefu n'alongoosa kitegeeza nti buli omu yeetunuulire bwafaanana na butya bwateekeddwa okulongoosa kulemera kyabuki kyabulabe era Allah asobola okugezesa omuntu n'amukomekkereza nago olw'okugalemerako ekyokuyiga ekyokusatu mu bigambo bya sheekh mu fatwa anna man kaana ظاهره الإسلام يدعى له بالمغفرة خلافا للخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر omuntu ebbanga lyamalanga mu siraamu kyetulaba ku ye busiraamu alina amazambi naye tugamanyi fe tumanyi nti mu siraamu mazambi gagakolera bbali bwafa yudaa lahu bilmaghfira tumusaalira etumusabira Allah okumusonyiwa n'okumusaasira kubanga ffe kyetumanyi ku ye musiraamu okwawukana ku bakhawariji ku kibiina ky'abantu abakaafuwaza buli muntu akola ezzambi eddene webali abaga nti buli muntu akola ezzambi eddene ne bwe libeera nga si shiriki njigiriza nkyamu sintuufu babayita bakhawariji tugamba nti omuntu bwawangayira ku busiraamu n'abufiirako alina amazambi katugambe ne bwe tuba tumumanyi nti alina amazambi amanene tumusaalira etumusabira Allah subhanahu wa ta'ala okumusonyiwa ebbanga lyamalanga amazambi tegamujja mu buki mu busiraamu kyetuyinza okukola ekyokuba nti ayinza okuba nga baseeka tebamusaalidde tekitegeeza nti tabasiraamu wabula kibaamu omugaso omulala musajja yafa e Masaka eyo bamuyitanga Senfuka saba Allah amusaasira amusonyiwe byamusabako yafiira mu motoka saidi zeeruka emmotoka yakwata nimuko omusajja musomako mu mawulire abasiraamu ne bagaana okumusaalira ebeera nsobi bamaseeka tebamusaalira ne bayimaamu wabula abantu ba bulijjo ne kubanga musiraamu lwaki amaseeka tebamusaalira si musiraamu lwaki kuyigiriza balala basigadde bubi bwakikolwa kyakoze atya kyafiiriddeko singa omuvubuka omusiraamu afiira mu bwakkondo abadde abba banka bamukuba amasasi mubbi naye musiraamu atumumanyi mu muzikiti basheekhe tebamusaalira newakubadde nga ezambi lyafiiriddeko si bukafiiri oba bushiriku lwaki olw'okuyigiriza abalala basigadde obubi bwaki bwezambi eyo singa omuwala yeegaba mu bufumbo obutali butuufu n'abufiiramu tukkiriza nti musiraamu bbanga lyamalanga tetugambako nti avudde mu busiraamu era asaalirwa naye bamaseeka badda wabbali ne bayimirira bagamba abantu basigadde mu musaaliro oyo ntegera kisa bulungi somupointi mukitegeere tebbanga lyamalanga ekimumanyiddwako obusiraamu tumusabira okusonyiyibwa n'okusaasibwa olwa hadithi ya Ibn Abbas eri mu kitabo kya Muslim egamba nti ma min rajulin muslimin yamut teri musajja n'omu oba omukyala n'omu omusiraamu afa ofuna
fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, jeneza ye neyimirirwako abasajja 40 oba abasajja n'abakyala 40 okumusaalira. La yushirikuna billahi shay'an, nga abayimiridde okumusaalira tebagattako Allah subhanahu wa ta'ala kantu konna, tebalina shiriki. Illa shafa'ahum Allahu fihi, kujjako Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okuwolereza kwabwe. Kubanga eswala y'omufu kukola ki? Kuwolereza. Kola ki? Eswala y'omufu kuwolereza. Era abantu lwakuba tebamanyi, bandibikiddenga nnyo abantu be basuubira nti obusiraamu bwabwe bulungi, bajje basaalire abantu baabwe. Naye abantu abasinga babikira abantu ba bitiibwa, abanaabaweesa ekitiibwa. Omufu ono yabadde n'abantu yaziikiddwa, emmotoka zaabadde wali, baminisita, baani, n'ekikulu baani abamusaalidde. Abamusaalidde balina kye basobola okukyusa mu kusaalira kwabwe oba nedda? Yowamala omumanyi omu yagamba ti bwe tuba tugenda okusaalira omufu nejjayo abantu nga tumaze okusaala asiri, tebannasaala asiri, tubalinde bamale okusaala begatte naffe tusaalire nabo omufu, kubanga tomanya bayinza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nayanukula n'asaasira omufu waffe. Eyo pointi esooka mbi okuyiga ebiri mu fatwa ya Sheikh. Ekyokubiri, ekyokusatu oba ekyokuna, anna almauta ala alislaami, okufiira ku busiraamu, wattawhid, nettawhid bimaana omuntu okufa nga talinaayo bushiriku bwonna bwakola, talina irizi yonna, talina kakwate konna ku busamize, simanyi byabalongo, simanyi byakuloga basajja bamwagale, simanyi talina kakwate konna ku bushiriku naafa. Omuntu anna almauta ala alislaami, okufiira ku busiraamu, wattawhidi, nettawhidi min alaamaati husni alkhatima, kabonero akalaga nti omuntu oyo afunye enkomerero ennungi. Ne ku lwekyo olw'obukulu bwakyo Allah yatulagira, yatugamba bw'ati gandi wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako okujjako nga muli basiraamu. Subhanallah. Ibn Kathir kyeyava agamba bw'ati ng'avunulayo gan hafidhu ala alislaami fi hali sihhatikum wa salamatikum, mukuume obusiraamu nga muli balamu temuli balwadde, era mubukuume nga muli mu mbeera ey'emirembe, temulowoolezaako mu mbeera ey'ebizibu yokka. Litamuutu alayhi, musobole okubufiirako. La anna man aasha ala shay, kubanga awangaalira ku kintu, maata alayhi, akifiirako. Bameka be mulaba abawangaalira ku bwononefu abawona abatabufiirako? Abantu abawangaalira ku bintu ebikyamu babifiirako ebiseera ebisinga obungi. Allah abasaako ekibonerezo nabifiirako. Oman maata ala shay, naye naafiira ku kintu, bw'ayitha alayhi, kyagenda okuzuukirirako. Kyo mukyetegereze. Olwekyo okufiira ku busiraamu ne tawhid kabonero akalaga nti ofunye enkomerero ennungi, owangudde. Musajja omu yagamba omu ku baakulembera banofu batabi'a baali bamutta, omu ku bali az'amaanyi bwe yali amukkakkanako okumutta n'okumusalako obulago, yamugamba nti walastu ubali hiina uqtalu musliman, sifaayo bonzita ali musiraamu, oba ongalamiza ku kkono, oba ongalamiza ku ddyo, oba onvuunika buvuunisi ng'onzita, oba onneebasa bugazi, si kikulu gyendi. Ekikulu kwe kufa nga ndi muki? Nga ndi musiraamu. Abantu abasinga obungi, oba ddala abasinga obungi, kye bayita okufa okubi, bakulamulira ku ndabika y'amayiti. Singa omuntu afuna accident, motoka n'emutemako omukono, nga bulawo omuvubuka yaffe ennaku ezo, motoka gwe yanyiga, ekintu gwe kyanyiga
ku lw'entebe lawyer buli amutuuka kusenga chapati kati afudde bubi afudde bubi okufa okubisi si kwa ndabika ya mayiti okufa okubi kwoyo afudde kikyafiiriddeko okufiira ku butali busiraamu kwe kufa okubi okufiira ku busiraamu obutuufu ne tawhid kwe kufa okulungi mayiti ne bweba efuuse nga chapati bwekiri Abdurrahman ekikulu si nfaanana ya mayiti wabula ekikulu yoyo afudde bw'abadde afaanana eri Katonda we pointo giwedde ekikulu si nfaanana ya mayiti abazze kuziika wabula ekikulu yoyo afudde bw'abadde afaanana eri Katonda we nekyabadde ali kyekikulu illahu bw'aba alina obuzibu bwasazeewo okutuukako teri asobola kubukujjako okujjako ye wa yuridika bi khairin fala radda lifadlihi bw'aba alina obulungi bwasazeewo obufune teri azzaayo obulungi bwe n'olwekyo alowooza okugenda eri abafu empewo zikufuuweko ofune emikisa munange oli mu buzibu kubanga kyolowooza okukola kimenyawo obusiraamu bwo ate nga n'omugaso gusuubira okufunayo teguliiyo. Sheikh Adam Senjala n'ekigambo kyatera okukozesa agamba nti akuuma ebijja empewo zimufuuwako buli kiseera ziva eno ne zimufuuwako naye omusiŋŋaana nga ale yasinga obwavu bwekiti wallahu alam. Ku ntaana waliwo edduwa nabbi gye yayigiriza ega nti assalaamu alaikum otyo ahla ddiyaari min almuslimina otyo omala eyo edduwa temugimanyi assalamu alaikum ahla ddiyaari min almuminina walmuminat edduwa bwe tebwefaanana wa inna insha allahu bikum lahiqun nas'alu llaha lana walakum alafiya duwa bwe tebwefaanana ku ntandikwa n'ekigambo ekiragisa okwetegereza waliwo edduwa eyeyawulidde nti assalamu alaikum ahla ddiyaari mirembe gibeere gye muli abanga abali mu kifo kino min almuslimina walmuslimat oba min almuminina walmuslimin abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala wa inna insha allahu bikum lahiqun naffe tujja kubasinkana wano we muli allah banaaba atusiza ekiseera kyaffe nas'alu llaha lana walakum alafiya tusaba allah feffe nnyini nammwe atuwe eddembe fe atwangwirize gye tuli nammwe abangwirize gye muli eddwa esomwa ng'ogenze okulambula entaana ntegerekesa bulungi nabbi gye yayigiriza era oyinza n'okugamba nti allah munyweze allah musaasire kisoboka ekyo okukigamba naye tewaliwo aya za qur'ani zeyawulidde bw'otuuka ku ntaana ng'oziweereza omuki omufu wallahu alam. Naam. Oza endoozi yo mugifunye mpozi waliwo haja kyagambye nti wabawo omuntu ayagala okunywa soda oba amazzi naye nga ensawo yo teyimiridde bulungi agamba saba amazzi oba soda inshallah ajja sister jangu tambuza omuzindalo guno njakwagalayo ebibuuzo bibiri byokka inshallah. Buzo jakuba bibiri basajja bibiri bakyala. Abakyala baleka ebibuuzo tebalina n'enjala bategeeza nti oyo abuuza mukyala wuyo abuuza Haji Wakalwa tuli naye wano so wali kujja ne Sheikh Mafu naye wali yatuuse dda inshallah era nja kusaba Sheikh Nabil waleete Sheikh Mafu wano badde ntudde Rahman. Naam, abuuza buuza.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Nateza nasema okuva mu Cafe Javas. Sheikh tweyanza nnyo okusomesa barakallahu fiikum. Afiikum. Kati yena watugambye wano ku bubonero obulungi ku muntu afudde. Kino abantu abeera ku salatu janaza ye bawera 40. Either abaami bokka wanga beegasse n'abakyala naye nga bonna temuliimu agatta kwalla. Kale nga akola kiri nga taliimu kaba kabonero kalungi era wakitibwa asobola okumusaasira. Batugamba nti abamu ekyokubukira abantu kanafe nga bannaddiini ate babeera bakola ki balekera babitiibwa. Nze gye mpanga yawo tebugembe nga ku Islamic okusomero kati nkulamu akafaananyi abantu abafudde omulala afudde abantu ne batya olw'obusiraamu bwe nekyebamumanyiiko n'eddiini ye wakitibwa Allah n'amusaasira ne babeera nga bawera 40 ag'omuteeko ogwo batugambye. Kati waliyo ono kyafudde abeera kumpi n'eryo essomero for example nemuyita bahafizi baani ne mubayita bajje bamusaali naye nga oba oli awo si abadde nti oba abadde mulongoofu oba musiraamu bulungi oba asaala abantu abo bombi balamula batya. Nkitegedde. Okuddamu ekibuuzo twasomye hadithi ya Ibn Abbas egamba nti omusajja oba omukyala singa yasaayirwa abantu 40 nga tebagatta ku Allah kintu kyonna, Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okuwolereza kwabwe. Singa omuntu asaalirwa abantu bangi nga basukka n'40 naye nga si mulungi nnyo, naam, omulala n'asaalirwa abantu batono, tugambe asaalirwa 40 gokka oba 5, naam, si bw'ogamba? Ate oli abadde mulungi. Nkitegedde. Kakati abo bombiriri balina njawulo ki? Nkitegedde. Kiddiwamu bwe kiti. Allah agamba mu Qur'an, wala yadhlim rabbuka ahadan. Allah talina gw'alyazaamaanya. Manya nti omulongoofu omukkiriza ne bw'abanga omulongoofu omukkiriza bonna basaaliddwa ateekeddwa okuba nga eddaala erisinga ku ono abadde wansi we mu bukkiriza. So n'ono abadde wansi w'oli mu bukkiriza singa Allah subhanahu wa ta'ala yanukula okusaba kw'abano, Allah subhanahu wa ta'ala amusaasira. Kati buli muntu afuna ekyo kyateekeddwa okufuna. Ntegereka bulungi? So okusaalira omufu kugasa omulongoofu n'atali mulongoofu. Mulongoofu kumwongera ku ddaala, atali mulongoofu Allah subhanahu wa ta'ala yisirizaako n'akola atya? N'amusaasira n'amusonyiwa. Allahu a'lam. Naam. Omusajja omundowooza ajja ati naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Naam. Naye mama wange bwe yafumbirwa taata wange, taata n'amusiramu. Naam. Kakati mama ajja anobewa taata wange n'anowa n'agenda n'afumbirwa omukufaali. Naam. N'azaalayo lasiboni waffe. Naam. Naye bwe nali mujjanjaba ku kitanda n'agamba zaayi bwe nfanga njagala Muhammad yabanziika. Era n'omwana oyo Olivia mumuggyeeyo bamusiramule taata wamwe nti naamu. Bw'amala okutuka taata ne muyita n'agula essanda 5. Kaakati ne bamuzinga mu ssanda ezo. Taata we n'alemerako n'agamba ne mu keesi Hawaii n'ogenda n'agula ne keesi n'amuteekamu. Maama nzikirizibwa omusabira. Naam, kibuuzo nkitegedde. Okusinziira nga bw'obuuzizza ekibuuzo, maama wo
newankubadde nga yafumbira omusajja atali musiraamu oluvannyuma teyalangirira nti avudde mu busiraamu. Olw'okuba teyalangirira nti avudde mu busiraamu, tugamba nti kiri kyeyakola kyali kikyamu era yakyenenya okusinziira ku bye yagamba ku nkomerero, ekitegeeza nti yafa muki olwekyo okkirizibwa okukola ki okumusabira bwe kityo. Wallahu a'lam. Obudde bulabika obwange buweddeyo. Tukutte bannange naye nga Sheikh tukwebaza olwa session egy'otuyisizaamu ndowooza tetula ku tawhid busiraamu bwaffe. N'olwensonga eyo njagala muzikirize Sheikh waffe tumwebaze fenna, era session egenda okuddako irahman egenda kubeera nga Haji Bakaluwa yagenda ogitwala inshallah. Sheikh Mafu wali wano naye ye ajja kuba nga atwala mu kaseera ako nga tumaliza salati al-maghrib inshallah. Sheikh ojja kusaba onsonyiwe, ebibuuzo byo byandibaddewo bingi nnyo naye akadde ndaba nga mutuufu kayinza obutatumazaako Kwegamba ndowooza nsiibule. inshallah. Nsaba obumbewumbe ababitiibwa abali wano bahajjati bannyinaze, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bahijja, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi. Mbakubiriza okunyweza obusiraamu n'okusinga okukuma obusiraamu n'okusinga okukuma obulamu bwammwe, n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okububattirako ne baganda bange abali ku saidi eno. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi, atwanguyirize okutuuka gyali nga tusiimiddwa. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولا قوة إلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Masinaita Haji Bakaluwa mulabaka kulabako Kyagera International Driving School oba nga weetaaza okubeera nti oyagala okuyiga emmotoka, kampani gyetwesiganga Corporate Muslim Association osobola obatuukirira bali ku kyenzira kitintale wali osobola okugenda oba nga ofuna services ezo. Bayamba ku bantu okufuna express permit, so oba nga oli mwetaavu wa permit osobola okgenda ku Kyagera International Driving School n'oba nga bakuyamba ku by'oluguudo. Haji Bwajja njagala kuyita Bwana Gasha my tree oyinza okujjako wano kindly come here. olw'obutamanya abantu bangi oba abamu mu basiraamu bafiirwa obusiraamu olw'obutabumanya. So abantu abafaayo okutegeera obusiraamu kizibu nnyo okubuzaabuzibwa ne batwalirizibwa abantu abali ku bubuze ne babajja ku busiraamu kubanga bategeera obwennyini bw'obusiraamu. N'ekkubo ly'okukuuma obusiraamu n'okutegeera obutuufu bwabu n'obwennyini bwabwo kwe kujja mu misomo nga gino nga baleese abasomesa abakakasibwa nti bali ku nzikiriza entuufu bakusomese osobole okutuusa obusiraamu bwo eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mulamu. Ntegereka omusomo gwe njagala tuyiga olwaleero
ina omusomo Abdurrahman ngane banzikirize njogere nga nyimi bwetera okusomesa mu kifo ekimu guliko omutwe ogugamba nti ebyokuyiga alfawaidu almustafada min fatawa samahati Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ebyokuyiga ebikulu ebijjibwa mu fatwa za Sheikh bin Baz rahimahullah. Tera okusomesa omusomo ogwo mu kifo ekimu buli lwa mukaaga. N'olwaleero nina fatwa gye nalabye nga ya mugaso nnyo gyendi ne gye muli, nga omutwe gwayo eraga ti essanyu ery'olubeerera omuntu tasobola kulifuna okuggyako nga akoze ebintu ebiri. Ekisooka ng'afiiridde ku busiraamu. Ekituusa omuntu okufuna essanyu ery'olubeerera kufiira ku busiraamu, kyekisumuluzo ky'okufuna essanyu ery'olubeerera n'okuwona. Ekyokubiri, al-ibtiaadu anil maasi, okwesamba n'okwewala n'okubeera ewala na buli kikolwa kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyaziyiza. Ntegerekese ayagala okutuuka ku ssanyu ery'olubeerera, abantu bakaabe nga gwe bakaabira aseka. Imam Shafi bwagamba ngeri abantu abakaabirwa nga baba bakaabirwa baseka, yagamba mu bigambo bye, yabna adama, owange omuntu, waladatika ummuka bakiyan, nyoko yakuzaala ng'okaaba, wannaasu min hawlik yadhakuna sururan, ng'abantu abakwetoolodde balina obuseko bwe baseka obw'essanyu. Wano baagala oseke okaabe. Okukaaba kw'omwana omuto ly'essanyu ly'omuzadde amuzadde. Yabaga nti fahris ala amalin, faayo nnyo 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 ku buli kalimu konna akakusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala era akakutuusa gy'oli ng'osibiddwa. Takunu idha baku fi yawmi mautik, kibeere abantu balibeera bakaaba ku lunaku lw'okufaako, dhahikan masrura, ng'oseka era ng'oli musanyufu. Kati ekkubo ly'okuba nga akaabirwa musanyufu era nga mutebenkevu erisookera eritandikirwako oba ekimu ku bituusa omuntu ery'essanyu eryo oluvannyuma olw'okufa n'okuwona kwe kufiira ku busira. Ekyokubiri ye muntu okuyita mu nsi muno nga yeegendereza, nga yeewala buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyaziyiza. Ntegerekese bulungi eryekkubo ly'okwesiima n'okuwona emiranga n'ebiwoobe eby'olubeerera ebigenda okubuutikira entaana zaabo abatafiira ku busiraamu era abayita mu nsi muno nga bwe baagala, era ebigenda okubuutikira okuzuukira kwabwe nga tewakyali kyakuzza
nga tewakyali kyakozesa ekiseera kyaggwamu. Kaba kiri mu hadithi ya Abu Huraira egamba nti la yatamanna ahadukum almauta min qabli an yatiyahu, omumwe teyegombanga okufa nga tekunaba kumutuka. Wala yad'u bihi, la yatamanna ahadukum almauta min qabli an yatiyahu, tewabanga omumwe yegomba okufa olw'ebizibu byasanze nga tekunaba kumutukamu. Wala yad'u bihi, era takusabanga, tewabanga wasaba singa nfudde. Nagamba nti fa innahu idha mata inqata amalu, kubanga omuntu bwafa fayiro yeegaddwawo. Wa innahu la yazidu almu'mina umruhu illa khayran, omukkiriza obuwangazi bwe tebumwongera obula bumwongera bulungi. Lwaki? Muntu ebbanga lyamalanga mulamu asobola okukyusa, abadde omubi n'alongoosa n'atereeza, kubanga mulamu. Era asobola okwongerako okwawukana ku mufu, kubanga omuntu bw'afa fayiro eggalwawo, tewali kyeyongerako wadde ekikyuka okusinziira ku mpangala gyawangadde. Wala sahaba yitibwa Ali radiyallahu anhu yagenda mulimbo nga bwolaba enkoowe yebaziika abantu, n'agamba nti abanga abali wano ina amawulire gembaleetedde gateri kanyego. Olwaneogenda enkoowe n'ogamba nti abali wano ina amawulire gembaleetedde, akigyemuke nina bijawala okutegeeza, teri kanyego kosobola kufuna. Kyaba agamba nti amawulire gembaleetedde ebintu byabwe byagabanwa, ne bakyala mwe babawasa mulina kye mugamba? Agamba nina teri kanyego. Ne ŋŋamba tisinga babadde basobola okunziramu nga waliwo asobola okunnyanukula kati, yandiŋŋambye fatazawwalu, abakyali eyo mwesigire entanda. Fa inna khayra zaadi taqwa, entanda esinga okuba ennungi kutya Allah. Abakyali eyo mukyalina omukisa, tebaali mugambyeyo kirala, owange emaali yange bagigaba batya, ani awasa mukyala wange, tebaali mugozeza ekyo. Baali mugetya abali mubagambe besigire entanda eno gye tuli yeetaaga entanda. Ntegereka bulungi n'olukyala ebitiibwa nasazeewo fatuwa eno gye mba mbasomera nga erimu points ebbiri ze njogeddeko nga tuzeetaaga. Mabegako katono wiiki nga bbiri kati oba ssatu, musajja mukulu omu ku basajja abagagga Haji Badru Magoba abamuziika e Kaliisizo, badde n'ekizimbe bakiyita Magoba kumpi ne paaka enkadde. Yagwa bugwi mu kinaabyo. Bw'otuuka ku ntaana ye we twamuteeka n'otunya n'ekizimbe kye, farukun kyasa, njawulo nnene, birina enjawulo nene, kafa bwe kati kafunda. Era bw'okomawo n'ojja n'otunuulira emirimu ebitambula ku kizimbe kye, ebyamagoba byakoma, emirimu kigenda mu maaso. Bye yagenda nabyo bye bibye. Fenna tukakasa nti tujjagenda, etujjagenda. Twetaaga ki? Twetaaga ebintu bibiri. Ekisooka okufiira ku busiraamu obutuufu. Ekyokubiri okuyita mu nsi muno nga nnyini bw'ayagala singa bwe twagala. Kitegeeza ki ekyo?
kyokwewala buli kyonna ekirimu okujemera Allah, okwewala buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyaziiza, ekkuba eryokubiri. Tegerekese kibuuzo kigamba bwe kiti, kiteekeko ebirowoozo. Babuuza Sheikh bin Baz rahimahullah, yali mufti wa Saudi Arabia, yafa emyaka 30 n'okusoba egiise, omu ku bamufti abaali ab'enkizo abaayagala ennyo abantu olw'omwoyo omulungi Allah bwe yamuwa n'obutafaayo ku munenyi yennaanenya bwebanga kyayagala okutuusa kyekyo Allah kyayagala. bamubuuza Sheikh rahimahullah rahmatan wasi'a, idha kana al-insanu yu'ani min sakarati al-mauti, bakati wange Sheikh olaba otya singa omuntu abadde mu mbeera ya bulumi bwa kufa ng'ali mu kaseera akasembayako okufa, waswadda wajhuhu, ekyenyi kye ne kiddugala, feesi ye n'ekyuka n'erabika bubi, waliyadu billah min dhalik, Allah kitutaase. hal yadullu dhalika ala shay'in, ekyo kiina kye kitegeeza kwona agenda okufa kyalabika tabadde mulungi? ama anna dhalika min sakarati al-mauti faqat, oba ekyo kisinziira ku bukaawu bwa kufa na olumi bwakwo kyokka nga kyekitegeeza? walmu'anat minhu, kyekibuuzo kye bamubuuza. abaffe tusobola okulamula omuntu agenda okufa nga tumulamulira ku ndabika gy'alabikamu bw'aba ali mu kutaawa kw'okufa? bwe tuba tumulamula, kubanga omuntu wakubadde mweru bw'abeera alina obuzibu bulabika ku feesi ye. tunula Palestine olwaleero oba tunuulira nga beeru naye nga obuzibu bulabika mu maaso ga tekitegeeza kumala kuba nti feesi eddugala buddugazi nga batuka fe bwe. kyaba Sheikh agamba bw'ati, yagamba nti la shakka, tewali kubuusabuusa, anna sawada alwajhi, mazima okuddugala kw'ekyenyi n'enfaanana yaakyo inda almaut, mu kiseera ky'okufa, laisa alamata khayri, si kabonero akalaga nti omufu ono abadde mulungi, bal huwa alamatu sharri, kabonero akalaga nti omufu ono alina ekitali kituufu. walakin kino kisinga okwagala mbino naye madama dhahiruhu lislam, ebbanga lyamalanga ekimumanyiddwako mu mpangaala ye busiraamu, kyawangadde ku busiraamu, yudaa lahu bilmaghfira, tumusabira okusonyiyibwa, warahma, n'okusaasibwa. bimaana newankubadde nga omuntu alabiseeko obubonero obulaga nti alabika tabadde mulungi ng'afa, tetumulamulira ku bubonero, tumulamulira ku kye tumumanyiddeko ekyokuba nti awangaalidde ku busiraamu, kweko tumulamulira. ayogerako n'agamba nti wayuruja lahu lkhayru, wayuruja lahu lkhayru, tusubira obulungi gyali, tusubira obulungi gyali. maadaama maata ala tawhid walislam falhamdulillah. watulegamba Sheikh, maadaama maata ala lislam ala tawhid walislam falhamdulillah, afiiridde ku tawhid, talina irisi yonna, talina busanyuze bwonna, musiraamu obusiraamu obutuufu, falhamdulillah, twebasa Allah okuba afiire ku siraamu. awo tujjawo ekigambo ekigamba nti
ekikulu byonna kwe kufiira ku buki obusiraamu. yabayongerako ebigambo bino wammanga mbiwulirize. walmuminu qad yubtala bisayi'at walmaasi, omukkiriza omusiraamu asobola okugezesebwa n'agwa mu mazambi, wayamuutu alaiha n'agafiirako, fayakunu ala khatarin adhim, n'aba ng'ali mu kabenje kennyini akanene. bimaana muntu asobola okuba nga musiraamu asaala essola zettaano, yasiba omwezi gwa Ramadaan, ne hijja yagikola, ne zaka agitoola, talina yirizi yonna, naye nga mwenzi. n'awangalira ku mwenzi kutuusa Allah lwamunyiigira n'amussaako ekibonerezo eky'obuteenenya bwenzi, eky'obutafunamu mwoyo gwoga nandeenenyeza nnyo n'abufiirako. ekyo ne kiba nga kitegeeza nti embeera ye si nnungi. wabaawo n'obubonero obulaga ng'afa, nti afudde ono alabika tabadde, enkolagana ye ne Allah tebadde nnungi. twasobola okuwangaala nga asaala bulungi, asiiba n'ebiranga byamenyedde, naye nga ali haramu, sente azifuna mu haramu. malaaya mathala yeetunda, n'awangalira mu bwenzi nga tabulaba nti kinene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, n'akifiira. so nga bamanyi nga Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad agati la a'lamu dhanban, simanyiyo zambi baada al-ishrak, oluvannyuma lwa shirk, walqatl, n'okutta, a'zama min az-zina, dene kwenkanankana na bwenzi, sirimanyi. ayita aya egamba nti ekyo kiyayogera kikwatagana aya egamba nti walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar, abakkiriza tebasinza kintu kyonna, abakkiriza abatuufu wamu na Allah subhanahu wa ta'ala. wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, nga kimsatu Furqan ekomekkereza oprodiando z'olusembayo. tebatta muntu atakkirizibwa kuttibwa ojjako omazima. wala yazinun, era tebenda. waman yaf'al dhalika, akola ekimu ku ebyo ebyogeddwa, yalqa athama, ajja kusinkana uqubatahu, ekibonerezo kyakyo, wayakhulud fihi muhana, era ajja kukibeeramu ekibonerezo ekyo nga anyoomebwa. Allah wakumuteekako ebibonerezo ebimukkakkanya olw'okuyita mu singa bw'ayagala, singa Allah bw'ayagala. tegerekera ebitiibwa. Sheikh kati omuntu asobola okugezesebwa n'agwa mu mazambi, Allah n'atamuwa tawuba n'agafiira. ekyo ne kitegeeza nti ali buzibu newankubadde nga musiraamu. yabayongerako n'agamba nti lakinnahu, naye singa omuntu afiira ku mazambi amanene, okulya riba, obulyazaamaanyi, obwenzi, obulimba, n'agafaanana ngaabo, okugeya, olugambo, la yukhalladu fi nnaar, tagenda kubeera lubeerera mu muliro. in dakhala annaar, bw'aliba ayingidde omuliro. liannahu muslimun maata ala tawhid, kubanga musiraamu afidde ku tawhid. walaw dakhala annaar, bw'aliba ayingidde omuliro, ma yukhalladu fiiha, tagenda kubeera mu lubeerera. walakin yu'adhabu biqadri ma'asihi, naye agenda kubonerezebwa
okusinziira ku kigero ky'amazambi ge. N'aba nayingira omuliro olw'amazambi ebbanga lye banaagumalamu nga baafa abasiraamu ligenda kusinziira ku mazambi ge baakola ekigero kyago n'obunene bwago n'embeera yaago n'embonerezebwa gye banaabonerezebwamu. Ntegereka otukijja waawo abayengalako n'agamba nti thumma yukhrijuhu llahu min annar, oluvannyuma Allah mujje mu muliro ila aljanna, muyingize ejjana. Waqad yafu llahu anhu, Allah ayinza omumusonyiwa. Kino kyetegereze, teri omuntu ayinza okugwa mu mazambi nga si embeera ye, wabula n'agwa mu zambi mu mbeera etali ya bulijjo, okufa ne kujja mangu nnyo nga tannaba kweri n'alifiirako, asi embeera. Wabaawo abantu ng'amazambi kitundu ku bo, abantu bonna banjawulo, era Allah ajja kubalamula okulamula kwaki? Kubanga atumanyi okusinga bwe twena. Toyayinza omusonyiwa newankubadde nga nezambi yafiddeko ennene n'atamuyingiza muliro n'amuyingiza ejjana, newankubadde nga yafa teyenenyeza olw'embeera ye kyamanyi ku ye. Newabaawo amanyiddwa kyobwensi kitundu ku ye. Ntegereka bulungi kyabayengalako n'agamba Sheikh nti afaanana bwatyo qad yufa anhu, qad yafu llahu anhu, Allah ayinza omusonyiwa. Kama qaala subhanahu, nga Allah bwagamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala singa omuntu akifiirako. Makulu Allah tasonyiwa mushiriku singa afaanga mushiriku, so bwe yeenenya ng'akyali mulamu Allah asonyiwa. Olwa aya egamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, tegeeza abaddu bange basusse okwonoona, la taqnatu min rahmatillah, temukutukana okusuubira okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Allah asonyiwa amazambi gonna nga ne shirki mwali. Ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu, oyo tegunnaba kuvaamu, mulyango gw'okwenenya muggule, mulyango gw'okwenenya muggule, buli yenna yeenenya mu kiseera ekituufu kyateekeddwa okubeera nga yeenyeza. Tegereka bulungi amakulu, aya eno tetegeeza Allah tasonyiwa shirki ng'omuntu amwenenyezza. Newaba ayina amazambi agajjuza ensi eno ne yeenenya, omulyango gw'okwenenya muggule. Yongera ku hadithi egamba nti yaqbalu llahu taubata alabdi ma lam yugharghir, Allah akkiriza okwenenya kw'omuddu ebbanga lyamala ng'omwoyo tegunnaba kutuuka mu ddookooli, bimaana nga tannaba kulaba ku bubonero bwa kufa. Eyeenenya ng'atandise okuyiriitira ng'akakasa agenda kufa, Allah takkiriza kwenenya, kubanga kuba kwenenya kwakwetaasa, so si kwenenya okwokuba nti osazeewo ddala oleka ekintu kulwani lwa subhanahu wa ta'ala. Fatuwa eno erimu ebyokuyiga bino wammanga, osobola okubiwandiika naawe nange nembisoma nga obiwandiika. Ekisooka mu byokuyiga erigirimu anna sawada wajhi lmayit, okuddugala kwekyenyi ky'omufu oba oyo agenda okufa, alamatu sharri, kabonero akalaga obubi, si kabonero ka bulungi. Wa sababuhu adhunubu almaasi, nsonga eviirako omuntu okubanga alabika bubi mu kaseera akasembayako okufa, oba mayiti ye omubikkula olaba nga alabika bubi. Ekyo kisinziira ku mazambi abantu ge bawangaayirako.
Allah n'agoleka ku byenyi byabwe abakomekeza obulamu bw'ensi. Nsonga ey'okubiri, ky'okuyiga ekyokubiri, khataru al-israr ala al-maasi, akabenje akali mu kulemera ku mazambi, akabenje akali mu kulemera ku mazambi, akabi akali mu kulemera ku mazambi. لأنه قد يموت عليها المسلم سلام يزوج فيركو ويكون على خطر نابانge mbeera esinnuuki, akabenje akali mu kulemera ku mazambi. Wano njagala tusiteekewo akasubi. Bannyinaze abaliwo, buli lw'olabanga ng'ezambi likulemeddeko weeraliikiriranga. Oba bwenzi olaba bukulemeddeko weeraliikirira. Kitegeeza ki? Oyinza okulifiirako. Okulifiirako kitegeeza ki? Kitegeeza nkomerero etali nnungi. Olwekyo twerwaneko, newankubadde nga kisoboka okuba nga tugwa mu nsobi, obutagenderera ku nsobi ezo, kubanga okugenderera kabonero akalaga obutali bulungi. Era Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba atenda abakkiriza agamba walladhina la yad'una ma'a Allah, la agamba Allah subhanahu wa ta'ala walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim. Abakkiriza babeera bagudde mu mazambi amanene oba amatono, abakkiriza bana bajjukira Allah, bamusaba okubasonyiwa, ne beenenya gy'ali mu maaso ng'amaliriza kati walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tebagenderera, tebalemera ku mazambi mu mbeera yaabwe. Tosobola, omukkiriza omujju tasobola kwenda bulamu bwe bwonna, tasobola kuwangaala bulamu bwe bwonna nga yahara. Tegereka okuwangalira kuwoononefu kabonero akalaga embeera yo si nnungi. Tasobola kuwangala ng'ayita bwerere nga mukyala ng'akimanyi nti Allah yakigamba. Yeerwanako neyeetereza omwoyo gukyali. Waliwo abavubuka basatu ntera okuba nemyaka ddala mu bifo efaanananga bino, nga njagala mufunemu omugaso. Baali bawaraku nga boonoonefu, baagendanga ku beach ne balya obulamu nga bwe boogera. Abantu be baganda kubeera kulya bulamu, balya ssente. Kaakati nga bakolereyo buli kikolwa kyonna, essola tebazisaala, bakola byenenkola kyabwe. Lunaku lumu beerabira bye bakozesa Sheikh Muhammad al-Munajjid yanjibira ebigambo beerabira bye bakozesa nga batuuse ku biiki bagati bino bwe tetwabiriisa. Ne basiirika munnaabwe agenda abikime. Munnaabwe abagenda afuna accident mu kkubo, ne bamulinda nga tebamulaba. Omu kubona akwata emmotoka alabe ekimutuuseeko, agenda okumutuukako nga afunye accident ng'ali mu kaseera kasanaye okufa. Motoka ekutta omuliro. Omuvubuka munnaabwe agamba nti maadha aqulu lahu. N'amugamba ntya agaligawo byayogera kaseera kasembayo. N'amugamba nti muli namugamba nti mani
otegeezaani agati Allah n'amugamba nti kyokufa kunsanzeewo mbaga nti okulemera ku mazambi kya bulabe. Are you looking for the best cars in town? Don't be stressed. Bresso Motors is the answer. At Bresso Motors, we are your trusted dealers and importers of the best Japanese cars. We offer a credit plan for those wishing to buy and pay for cars in installments. At Bresso Motors, we do exchange for clients for all types of Japanese cars. For more information, visit our bond next to the former Global Paints factory in Chirika or call 0701 704 745. Bresso Motors, your #1 car solution. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.